Msajja yatta omwana wange. Mwana yali wa myaka 3. Yamuta n'amusalamu ekibumba. Alire ku muwogo. Oh. Yatta akaana ka myaka 3 n'akasalamu ekibumba alire ku muwogo. Alire ku muwogo. Musezi furuku. Bagenda okgenda abasajja baali bakaliridde ennyama. Bamubambye katimba. Bakaliridde. Bamubaze nga mbuzi. Endala bafumbye eri mu sepiki baliddeko ha. Bisimansi. Christmas ndowooza wiiki nga 2 eziise. Amabeere gano bangambye basezaaganya amabeere. Bamulya. Baleeta omufu. Omusajja yaganira mu lujja. Omusajja nze temujja kundya. Ayogera. Ekyalo kyekuŋŋanya abamanyi mu kikajjo bwe mba nnimbye omuntu aveeyo agambe nti Raga yalimbye. Abamanyi mu kikajjo nga goma bulungi ntwetwe. Kale ngoma Kyankwanzi district oba Kiboga district kubanga kikajjo eri kumpi era ne Kiboga district Kyankwanzi awo biki. Bamuletera masuuka mu keesi mu mbugo. Bamuzinze eddambo ddene bwe liti. Bamuzinze. Yagaana okumulya muganda wange. Omulamba guno gwali gwesimbye. Polisi guyimiridde. Nga muzungule mu mbugo. Muzinge mu mbugo gugize beeguti. Tebannaguzungulula. Naye buli bwe baagiranga nze temujja kundya. Abamanyi mu kikajjo banjulira. Abamanyi mu kikajjo banjulira. Mujja kulya balala. Nze nakuvunda. Okimanyi nti ne mamba ezo bateekamu ennyama y'abafu. Ebyennyanja mamba ezo. Sijirya. Ekirungi sirya mamba ba David bali mamba. Ojeddira. Bate mu mamba. Abasajja bali entunda awo. Era ntwetweyo. Emamba bateekamu ennyama y'abafu mu mamba ene. Tulemye abantu emamba. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku Alive kwetuli amanya bampita Rimasa oba Metanikra Bongo campaign #No to Sodome among children ye campaign. Tewali mwana muto aina siyagibwa. Tewali mwana muto aina kukwatibwa, aina kuyigirizibwa biragara osanga abantu aina akaana kata akayigiriza bia akayita akayigiriza enjaga myaka 6 mbu akaana kabanda kikatika kyesaliddeewo. No sango omuntu nasiyaga omwana omutensi yonna neemulaba nga asiyaga ne proof nga weeri. Naye nekigenda bwe kityo nekifa bwe kityo. Banne tulina abaana gwe alaba ekikolwa ekyo n'otizibiikiriza. Saagala kusabira ssaala eno nti njagala okyekangireko ko mbaana bo nga kibayiseemu. Nedda ngisazizaamu ne mbadde nsaba gwe ali mu ofiisi ey'okunti kokola omulimu gwo ku lw'abaana abato ku lw'eggwanga lyaffe ery'enkya. Bambi kola omulimu gwo. Nebaza bonna aba officers abalungi banamateeka abalungi n'abakulembeze ab'ettendo abavuddeyo ne bagaa nti nedda eno ensi yaffe guno omulembe gwaffe Katonda agutukwasa ffe abalina okugufuula kye gulina okuba. Campaign eno blessing t-shirt eno ya $5,500 osobola okubisayoko ku t-shirt naawe n'owa bodawo n'owa guest wo nganze bwempadde owange no tugaba mu butale mu masomero twagala tuukayo mu university bonna nga abaana tubagamba tugaane ekisiyaga mu baana abato era nga tubasomesa n'obubi bw'ekisiyaga Bible bwogerako ki omuli w'ekisiyaga amaliriza atya ayisibwa atya
ebyenda bivaayo bitya bivunda bitya akulukuta atya tetujja kwogerera kisiyaga kigambo kirungi na kimu mulekerawo n'okubibikako ebigambo embwa ebembwa ekivundu kibe kivundu okulukuta kazambi kube kulukuta kazambi temubikkako munaawo byogera nnyo n'obibikako nga tulya nedda katubyogere nga webiri olwo tutangira abaana baffe okubiyingiramu abaana baffe kabakule nga bakimanyi nti omuze guno mubi era tebalina kuguyingiramu omukulu nkulamusizanyo nawe kusanga obulamu bulungiko amanya nina mangi mpayo olimu bampita raga Rosca oli musezi oli musezi asiri musezi wabula nve wali abasezi banyumiza nengamba ne katiraga Oscar bino ebintu abasezi byasanga mu firiji simanyo lina amusanga mu fumbiro ng'aganya okumulya simanyo lina amugoba ekiro simanyo lina avaayo mu ntaana n'avaako omutwe n'aguteeka wali ate n'agwezaako olina alwanira omutwe ne bamukwata n'omutwe ng'ali mu gulya ng'alya akanyama ku myaka emito ate era ebintu bye bityo bro era neyanziza nnyo kuba nti musobola okunhositingako ne mukyazaako twogerere ku bantu abo abasezi bakendeze ku bikolwa ebyo emabegako eyo waffe ntwetwe yennyini eyo mabegako waliwo era yali akaliwa bro bampostinga ne ku mikutu eziseenieni biki ezeetyo ezensi yonna ezo bamulya batya yali mukyala yali mulema bamulira kalo bakaita kirya nnonga awo aliwo serebu waffe omu avaayo sijja mwogerako baba gyava omwogerako baba gyava omwogerako kuba nti omuwayiriza kuba nti tuwayiriza Maddox Sematimba gyava eyo bakaita batya bakaita kirya nnongo naye aveeyo omulema omulema aba ayita omulema aba ayita bro agwandoza mwambusi bamukwata bwe yagwa mwambusi bamukutte bamubuzizaawo ate abantu batandika okubuuza amagundi ono yabuliddewo atalabika lunaku lukoze eki luyise nkera baga amagundi yabuliddewo atalabika bagenda owulira waliwo wantu wawunya evvumbe liwunya nnyo ate bali tebalina kye baasaze aga kijja kitya twawulira abagundi abo basezi ate tuwulira evvumbe liwunya mama gundi yakoze eki yabuze bagenda okgenda abasajja baali bakaliridde ennyama bamubambye katimba bakaliridde bamubaze nga mbuzi endala bafumbye eri mu sepiki baaliddeko krisimansi krisimansi ndowooza wiiki nga bbiri eziise amabeere gano bangaabasezagalanya amabeere bamulya sokoleke kakati bannange bamukwata dde kiro misana tuku tuku balya misana zaali sandozanga 11 lagaleka naawe saa 11 entwetwe bakasaameka entwetwe mu tawuni yo bapatinga era nga bwomanyi tawuni naye mu byalo muganda wange saa 2 olina okubanga weebaseko saawa 2 banga weeba saawa emu oba 2 olina okubanga oli mu nju abasezi bateekawo kafyu wamaanyi nnyo abasezi bakola kafyu entwetwe wamaanyi nnyo kuba omuntu wakuwambira emisana kati ffe entwetwe waliwo amaka gootakyamamu kwegamba nkuba atisite kuba ne bebeeramu omuzira ne bebeeramu kibuyaga atya waliwo amaka go tosobola kukyamawo kwegamba nkuba ewa muzeyi Karoli tokyamawo tokyama muzeyi Karoli muleke tokyama mpozi ng'oyagala kufa tokyama mpozi ng'oyagala kufuuka nva z'abanno babagoba ku kyalo kati osobola ogoba eggundi constituency nga namba eyo constituency district namba kubanga ntwetwe yonna babatandike batya babasengule babatwalewa babaleete e Kampala abasezi muganda owaliwo gwali omwaka gwa 2017 nali mu P5 twali tugenda ku ssomero
enakakasiza nti mbutuufu abasezi basezi era baserera ddala ate enakakasiza nti waliyo n'abantu nga bo tebasaagana tosobola mulya. Waliwo akaalo bakayita kikajjo amanyi entwetwe mukamanyi hoima loodi okyambira bayitawo mutuba kikajjo. Waliwo omusajja ali akasenga ku kyalo yajja ne famire ye erabika alimu abantu nga 10. Omusajja bwe yajja abeera ku kyalo okwo amalako emyaka ndoze zaalinga 3. Waliwo omusajja eyafa kati nga wano emakindye naye ng'oli yafudde kibuye. Omusajja bwe yafa ne bamuziika. Omusajja okumuziika ono n'akola operation ne balumba ekiro. Ono ne yajja ku kyalo. Ono omusenze yali akajja ayagala kulya bataka olulu ne balumba ekiro ne bamuleeta naye muganda wange omufu teyafuuka omufu. Olimba naawe teyagaana omulya yayogera mulimu abantu abalogo kati gwe bwowulira ntwetwe ndowooza buli kikolwa kyonna eky'omutima omubi era ekitiisa kisuubirewa kisuubire ntwetwe. Uganda bituufu balina ne script ze batazannyanga gye ziri tije kundya vijani abyogerera emi abatulimba balina ne script ezimu ze tika naawe baleeta omusezi wano baleeta omufu omusajja yaganira mu lujja omusajja ze temujja kundya ayogera ekyalo kyekuŋŋanya abamanyi mu kikajjo bwe mba nnimbye omuntu aveeyo agambe nti Raga yalimbye. Abamanyi mu kikajjo nga goma ibulungi ntwetwe kale ngoma Kyankwanzi district oba Kiboga district kubanga kikajjo eri kumpi era ne Kiboga district Kyankwanzi awo biki bamuletera masuka mu kesi mu mbugo bamuzinze dambo dene bweriti bamuzinze yagaana okumulya muganda wange poliisi nesookejja Kyankwanzi yajja Kiboga nejja abantu batabuse bagamba gundi lero vave kuno kovula abantu aba abasengukanga abantu bakulu babinnyo abantu abasengukanga bakulu musajja zene family ye omaye kimujje jabeera mupangisa lente aganye jibamize nkubulira jibamize abasinga jibamize yakase kulya mu kinu omusajja poliisi yajja leka beesibe ku mulambo mulambo gukoze eki abatuuze ne basooka bayigooli ne famire ye tebaali wewaka bekweka omulambo guno gwali gwesimbye poliisi guyimiridde nga muzungule mu mbugo muzinge mu mbugo gugize beeguti tebanaguzungulula naye buli bwe baagiranga nze temujja kundya abamanyi mu kikajjo banjulira abamanyi mu kikajjo banjulira mujja kulya balala nze nakuvunda poliisi nejja poliisi bwe yajja bayisa abafamire eri omufu gye yabadde bagaye kakati tugenda kuddamu kukola nteekateeka zikolaki zizaayo omuntu ono kumukolaki kumuziika abafamire bagaye nedda fere tugenda kuddamu kuziika muntu nga twamuziise ne bamukolaki ne bamugjayo jjukira bali baali beekwese muganda wange abatuuze batandika okwagala okkuba enju bagisuule okugisuula ng'amagumba g'abantu gali muli enju bagikuba bakubako ekitundu kye bakuba ng'amagumba g'abantu gakulukuta bukulukusibwe ng'amagumba gali muli oba bamenya sitowa simanyi na kumanya ndowooza balayika bamenya sitowa bali mwe bateeka obuwangwa buli muli amagumba gali muli nali siraba ku magumba g'abantu wagala bakola agaabo bakunyumiza nkugawe ffe twasituka direct kuba kwolwo nagaana okusoma neŋŋamba nkijja kijereka ngende nawe ndabe ku mulambo ogwaganya okugulya kangende ndabe ku mulambo kati nno
beba kunyumiza ntwetwe muganda wange osobola wakana naye bwoba otuseeyo ko osobola okukkiriza okimanyi nti ne mamba ezo bateekamu ennyama y'abafu ebyennyanja mamba ezo sijirya ekirungi sirya mamba ba David bali emamba ojeddira bate mu mamba abasajja bali entunda awo era ntwetweyo emamba bateekamu ennyama y'abafu mu mamba eno tulemye abantu emamba bagamba ewonya sirimu kale aravizi bamira zange abalwadde ba sirimu bawayo bafuye kati entunda awo waliwo gurupu y'abasajja bayirayo babasiba no basiba basikanga emamba bateekamu ebitundu by'abantu abafu emamba bagitematema ne balikamu ebitundu jukira bagisiigako ebiwunga kati oli akwata emamba ngezitowa kilo tugeze kilo nga 8 naleeta ne ku nyama y'abafu ndoza kilo nga tatabulamu nyingi ezoleetayo kilo nga 5 n'abisalaasala n'asiigako ebiwunga tusobola tegeera oli emamba anize ebintu ebyo eby'omumazzi mpuuta gyendya yokka ewooma etya gyendya mpuuta yo njirya naye ebyo ebintu ebyo omusajja ng'atematema emmamba ateekamu ne ku nyama y'abafu n'asiigako ebiwunga bulungi n'ateeka muli nemuli omuntu wamu n'ateeka muli agojja ono taseera bifi binene bulungi nnyo tomanyi kyolya tomanyi kyolya bibu kati we bamukola bati oyo ow'emmamba by the way poliisi ya Uganda etaasa n'abandi badde abakyamu kuba omuntu bati bamukubamu emiggo osanga asobola okukyusaamu n'agamba butuufu ebikolwa ebimu kambikole ki kambiveeko oli abantu ate n'abalala oyagala obaliisa abaki abantu oyingirira eddembe ly'okulya kwabwe emiggo baali bazzo ziba kuba abasajja poliisi yeyataasa ne bamutwala ne bamusiba ne bamuta bamutwala ne bamusibayo ndowooza ennaku zaalinga 2 ne bamuta bwe bamuta ne ku kyalo n'avaako n'atunda we yali abeera n'agenda atunze abalala emmamba kuba omulimu gwe gwakutunda mmamba n'asenguka era gwe bwoba oli mamba era olirya ale ku makindi ko tebafa amuziikulayo ng'agira atema aziikula ng'atematema byo ng'atematema atabulamu golya tomanyi kyolya owaayi kakati ono gwe bakoona ono amagumba ne gayiika poliisi ebizibiti yabitwala bamukolera ki amagumba gano bagakolera kati ebitwalewa poliisi ebizibiti ebitwala anti ebitwala kulondoola musango ofiisi za poliisi nazo zaala erondoola omusango ofiisi za poliisi nazo zaala amagumba bagaziika era awo mu basezi wennyini basima ekinnya ne bagaziikamu just obutasasamaza kyalo biki omufu ono bamugjawo batya omufu omufamuzaayo nno abafamire be bamukwatako naddayo ndowooza balina eddagala lye baali bamuseetinzeeko ery'obutamulya oba nabo baali basezi bali abafamire mulimu abantu nga bo tebaliibwa bagamba omusezi ne bwoba mukazi we ne bwoba mwana we akukola ki akulya kaakati bali eri bo we bataamulire kitegeeza bo tebaali baki tebaali basezi bayizawo olaba eyo si buli omu nti musezi entwetwe mulimu ababa bakasengayo kati nga gwe nova kuno ku makindi noga ngende entwetwe eyonguleyo akapoloti nzimbeyo ko biki ate lwaki sisobola nakuno tebasobola kukusangako basobola okukusaayo gwe muganda wange abasezi kintu basezi kyo kiri entwetwe muganda gwe mwana wa Katonda ali atugoberera Client Beauty World bakugumu kutabula bizigo bagamba nti oyina mugaba oyina bisundosundo owunya bubi oyina gusu ovaamu amazziza agawunya obubi oyagala kutoniwamu gejjamu oyagala kweyerusaamu menye ekindeke ki Dr. Client omukugu ali awe Makindi akulindiridde opposite Climax oba okulinaana Stanbic Bank ayo wali edduuka gaggadde ebiziga bitabuza buvunaanyizibwa okuviira ddala mu bikola ebiri nakyo kwetoloola
ensi yonna Italy, Germany, Nigeria, Burkina Faso, Tunisia, Senegal, Rwanda, menye kindeke ki ebikolebwa abifuna nga abifumba abitokosa n'abipima jiko ku jiko kakerenda ku kakerenda kati n'abiteeka mu tabuliro olwo n'abijjamu ekizigo ekiri nakyo ekigenda solvinga buli kizibu kyo. Genda Client Beauty World teweekomoma tobuzaabuzibwa togwamu maanyi gendayo obagambe nti bannange bandagiridde wano ntambudde nkooye mbadde nsaba mu nnyambe omukugu Planet Doctor waali agenda bisolovinga owaayi yo lwali lumu nze olunaku lumu nali nva kukola ntunda apo bwange myaka emeka sibanga ddene ndowooza myezi nga 7 egiyise okyali fulisha ha nali nva kutunda apo bwange tunda apo endongo z'ekireezo biki abakazi babeera abaagala okukuula obuntu bwe butyo muvuga kapiki kange waliwo katawuni kanso bakayita Misago kovaamu ova eri ku Hoima Road oddeeno omuntu eto tawuni kanso nali nvuga piki zaali sawa nga 9 gwa kiro nasanga oba yali mukazi oba yali musajja yayesibye sanja bulungi nnyo alina ekintu kyeyeetisse oli alabika yali mufu mu kisenyi abamanyi ekisenyi bakiyita wesigiye bayizawe waliwo ne muwala wa president alinawo kafaamu awo kati abasezi omuyayeya naye gwe abasezi balina lo bajaji yali edduka naye omanyi okuyimirira mu maaso ga piki bwati akuta ekintu kye bwati yali mukazi yali musajja oba ali wawunze dda nali nawunze osobola osigale ng'otegeera bulungi akuta oguntu gunene gwe yaguteteme aguteese wano yesibye essanja baguzinze bulungi aguteese wano yali omu atwala nnyama yali omu nakuba piki amagia muganda wange bagamba bajaji edduka speed 10 meka 12 simanyi naye erabika yayitamu erabika yayitamu ku misinde wavuga piki apo tezaayiika boxi nalinga sibako n'enkoba bulungi kuba obudde bw'ekirombo manyi buba bwabatemutemu bwabatemutemu omusezi ajja akufubutula oba akufubutula nkugaye yayimirira mu maaso ga piki bwati n'atunuulira akutta ekintu kye bwati osobola omutwale wati yalina musezi gwe watya buti muntu kinga muntu mulamu n'obeera n'oguntu ogusibye mu lubugo weesibye essanja ekiro ekyo empewo oba obudde bwali bukakkamu naye muganda wange navuga pikipiki olwayimirira mu kkubo bwati nagaa kati ekijja kijje mukoona bw'omukoona pikipiki neekusuula nga waliwo abalala babadde beekwese lwaki oba okonyeeko oba omwonyeza ekyalo ovaako n'otebenta bali abalala bakusitule jukira piki ebadde ku misinde kati omukoonyo ogudde wansi olaba be bafuna enva za mirundi 3 munnaabwe n'oli gwe babadde batwala naawe atomedde n'ekidduka batwala bayinza naserera ku piki bakulyanga abasajja abakuba batidde omuntu navuga piki muganda wange nkulaba ovuga yayimiriranga wano bwati nenga kakati ono omuntu sigera kumutomera nina muugula bamutomera asobola okugwa nga kano ka trap waliwo bana abakoze eki abateezi abeekwese mabbali mu nsiko naugula piki bwe benchungwa navuga piki emisinde envidio kyazina ku mutwe baganti bosanga movie no kutegeera nali sitegeera bulungi kyensobola okugamba nali sitegeera bulungi kubanga nina ne be nali manja abaana baali bankolerako nga nina otuukayo mba balance nga saagenda laga waabwe saagenda okutya nga kungi teyakufubutula olwate ate bajaji yali tasobola gikwata kuba emisinde gye nagivugamu muganda wange ziri emisinde zaali zimenya mateeka naye bakunti mawa nezikira nali nfuuse enva ku olwo
waliwo leka ddame ku kibox kwenyi kwali wandika eddame bajaji yange njiwadde nga wo obudde obufuna nga bo obudde obufuna bizinesi yange ya Apple nfudde nkyali muto n'ekisigidde baba n'obuntu obupoyesa akonera akawa ne piki batwala notwala kuba oba tekyalina maanyi geyerwanako ogenda okudda engulu ng'oli waka oluusi abasezi balidde enjalasi tudde wano ono yalina ennyama mu firiigi ate naye yali ntwetwe akanyama katereka mu firiigi baterekera ddala bannono waliyo abasezi nga bagagga nga n'obusobozi obugula akafiriigi ke yaterekeko emu omusezi mugagga awo nimbye bo tebakola olowooza bo tebakola bakola gwakulya ate emmere yabwereere olowooza bo tebakola olwedde omusezi aba n'olusuku lwe enva aba ashuwadi nti ajja zifuna mu ntaana amataka we babeera bagaguza gabajjajjaabwe tebatunda basezi waabwe nabo bakola ssebo nti saako omusezi akola nina ne bemmanyi balina n'obumotoka nno bapaaki basezi oli apaakinga nekkamotoka ke owulira muzeeyi gundi nandi boogedde amanya naye basajja bakambwe kisobola n'okusiba nga tekimanyi nti okimanyiko obukakafu ate poliisi yakune eyagala ssente yamuwaayo kamwokyezaayo simba wakati City Events awe makindi ku Salama Road bo bagamba nti endongeesi ndogoma oyina mbaga oyina pate oyina kasiki oyina house pate menye kindeke ki City Events awe wasi Kampala okulinana ETM Church wobo basanga bo bagamba nti neddalekera awo okupangisa ate ebyuma omukolo gufuuka ekikolo bagambe nti muzeeyi bali ku ddembe akoze atya leero apangisiza wuufa ebyuma olwonno bisirike bivumbeere n'omugole atuuka okwetamwa oba n'abagenyi batuuka okuleka ku mukolo bagambe nti nedda gwe katukulekere omukolo gw'otuwulire City Events byeyajja osolovinga genda ku ETM awo oba bwakubire ku namba z'essimu eziyita awo basolovinga embeera kabeeyi akasaamusaamu tebaseera tents bazipangisa oyagala tenti etuza abantu 5 10 12 abantu 5 25 abantu 10 zonna bazina obutebe babupangisa n'ebirala ebiringanga ebyo kale genda omukolo gwo gwese ekitiibwa omukulu firiigi zino kati gomanya ati otya nti omusezi ono alina ennyama mu firiigi kati nno laba nno fe oyo omukulu oyo ow'ennyama mu firiigi twali tusoma ne mutabani we bwe twali nga tusoma ne mutabani we kusomera erimu oba ndyogere twali tusoma ne mutabani we bwe tusoma n'omwana oyo omwana asiba emmere nga bw'omanyi abaana nge waabwe balinamuko kasente yaleetanga obugaatigaati biki kati koolwo aleeta emmere abasezi basiba nnyo emmere ku masomero aleeta emmere era ab'omanyi ebyana yana ebyo abirimu emizeezeze yatuulanga yekka emabbali okulya talina emikwano yalinga atuyina naye nga ssaawa y'okulya tatukkiriza kukola ki agandaba akamere okaagala nnyo nze nalina omululu nze nalina omululu naye era yannemerera ng'ateekawo embeera nalina omululu naye era yannemerera kakati adde emabbali emabega wa classrooms gy'aliira asimulula baaga ye asaanukula akatifini bulungi tandika kuba ssala aliriisa ngalo twalikoesa nfuuko tuba tuyita tumugwako by mistake vip kuba essomero lyalimu obumulimuli kati ye engeri gye yali ndowooza atudde mu bumuli yali amanyi tetugenda kukola ki tetujja kutuukawo olengera ekibiribiri kino jjukira omubiri guno gwe tegukyuka era ne weeba nkoko bw'ogifumba olususu lwayo lusigala lukola ki tulabika nti lwa nkoko abannange mwe nsooke mujje nali muvubuka wa lugezigezi nze ne mu masomero gye nasomera agamba musooke mujje gundi eyo nnyama kyeyo omubuuza wetumiikiriza mbuuza bannange tanatulaba tuli mu buti tulingiza bucoga mutulize obwo basimba bugoye ennyama kyeyo twali twawulira dda nti owaaba abaana baki basezi
tubuulira master muga oli twamulabye master atugamba mukole ki mutwale eri njakuba kuba emiggo olugezigezi lw'obusomesa bwa primary njakuba kuona emiggo mwe ani yamulabye tugamba master omwana twamukoze eki twamulabye ekintu kyali ate kitegeerekeka amanyi nti ennyama y'omuntu ne supu waayo ne baba bagisiise tafaanana bintu birala ate sikimanyi ekyo koolwo lwe nafuna omukisa ogulaba ku nnyama y'omuntu okulya ogulaba so okulya towalyako yogera kuba wano katuwalyako nedda olaba tokulyewo mangu nedda okimanyi nti ennyama y'omuntu ebeera ne supu ndowooza alabika alinga ekyo ekyovu ekyozeemu olugoye mweruyeru ebityo okakasa koolwo lwenfuna omukisa ogulabako tugamba master musomesa aleetawo olugezigezi awo tumugamba master luliba lumu naawe olikola ki oliraba master agamba kyandiba ekituufu kubanga omwana tatuula mu banne kola ki kulya twalina akagurupu kaffe boleetayo omugaati ntuula eri mabega wa classroom oli nga yaleseyo bubiskuiti biki amuliire eyo naye ng'oli tatwesaamu naye olumala okulya akola ki oba yali si muntu w'abantu ng'olumala okulya ng'akomawo akomawo muffe ne tufuuka bakyali era ntunyumyamu kaakati master naye abaza agamba omwana ono nomufuna onako olulala nga lukya master abeera serious agamba era wuli akoze eki agenze yekka kaakati koolwo lwali lunaku lwa Sunday tutuuse ku weekend olwa Sunday lutuuse waliyo visitation day abazadde bajja agamba ku Monday olwa Sunday lwawedde olwa vidi abaana baddukana nnyo nga bw'omanya abaana okulya kw'abaana bamuleetedde abazadde abamu balina emirulu bayigiriza abaana emirulu oli asobola osiikira omwana we ekyafu ky'embizzi n'amuleetera kirambo omwana atya omwana omu emmere nga nnyingi eddukanya eddukanya emmere nga nnyingi nga obadde tugimanyiridde gikola ki naddala abaana ab'omu bisulo abo abaana abagira kati masaga tufunye ekyekwaso agamba buli eyasibye emmere gireeti tetukyayagala wano emmere enkalu siba mugaati siba mandaazi beegaatyo biki kikyewo biskuiti sibiki mberenge kati yabaga buli yasibye emmere agikole ki agireete kumbe master ndowoozawo weyafunira n'omukisa oluvannyuma lwa vidiyo eri yali yakoze eki yali yayiseewo nga bagira mwana nga bamuggyako tifini n'abalala babagyeeko awo batandika okkebera basanga muri muganda wange ekibatu kino tekyawuka ng'omwana bamuwadde mukono mulamba ku olwo baali batemyemu be bati ne balekawo guno kati yagwe bamuteredde mu tifini muli bagamba kano kawooma bamubuuza bino biki kibatu omwana nga bw'omanya abaana abato batya emiggo biki ng'ayogera awo byonna abyogera ffe waka tulya nyama biki buli lunaku baleeta ennyama baba bagenda ekiro ne bagireeta byonna abyogera tulya ennyama y'abantu biki era eno bataata bagikoze eki bagireese ekiro master bintu babiwanvuyaawo bagenda ku kakiiko KRC bakoze eki balumbye ow'omukulu omwana yali yayogedde n'ebya firiigi awo balumbeeka ennyama eri mu firiigi emitwe mwe gibeera magulu bubebenu bugere so balya n'ebyenda ebyenda by'omuntu n'ebyenda babirya abasezi boolaba abo byebisinga oba okuwooma asimanyi agenda bakaliira ku lumonde
So nebyenda babirya firiji yalejjuddemu bisambi bino mulimu ebyenda biki tewunya firiji ebinyogoza tebivunda byali muli omusajja bamusazeeko poliisi emusazeeko ebintu babikutte bamubuuziza bano abantu wabajja wa ayogedde ebitundu naye abasezi batambula ekimanyi nti omusezi asobola okuba nga waawana emakindi naye nga baalya abajja Nansana tajja ku kyalo kuno anti nga kuno abafa bakendedde ate bw'awulira nti Nansana waliyo eyafuddeyo aba alina okuddukira ekiro ekyagenda kukola eki akunoneyo tebali asuze mu ttaka tebasosola muganda wange mpozike yavunda naye bano nnaku 2 nnaku mmeka wiiki akulya balya abekubira kasimu Nansana lwe yafudde bane babulooka nabo abasezi abo ate teri muntu asinga musezi kuziika buli lumba abeerako asobola n'okkeera kusima ntaana nti muleete enkumbi asima nyamayi asima amanyi asima kintu kye kyapakasiza kintu kye kyagenda kukola ki kyagenda kulya olaba ntaana simanyi anti ne bayibuli bayogerako ati akole eki talye omusezi ali kati ndowooza oba baatuukiriza ekintu ekyo simanyi nakumanya nkugambye omuntu asobola okufa ng'Enansana owawano n'agenda n'amukimayo eri Enansana ajja n'amuleeta wano poliisi emuzinzeeko Mr. Gundi engeri omusajja gye yali ndowooza omusajja mukulukuloko wano ab'obusente n'adduka ndowooza ku poliisi bateekeddwa okuba aliwo yamuwagulizaako nti okuswala kukoze eki kutuuse n'adduka bagenda otuuka omusezi abangawo basangawo mukazi aliwo obwana n'omukozi bali balina n'omukozi ye yali tabimanyi abakozi ab'omu nnimiro kuba eyo waffe kyalo mukozi ndowooza yali tabimanyi babasangawo bagamba omukazi twagala kebera muki mu nnyumba akaana bakalina kale ak'okusomero ke bagyeko tifini ebinyama baali babiboye abasomesa babiboye ne babitwala ku poliisi okulaga bali eri obukakafu kwe balina okugendera nti kituufu omusajja muki musezi kuba ebintu obusiru bwa poliisi naawe obumanyi osobola otuukayo ne bagaawo olina obukakafu ate nga kyoyogera toba muki toba mulalu olwatuusa awo ne bagaawo katugende batuukayo mukazi yasooka neyekalakasaawo n'agaana temujagikebera nigomita omusezi anyizeeko kufulu sirikale bamugaye nedda madamu fe twala kintu kimukola ki kukebera twala ekintu kimu kukebera omusirikale agenda kuvaako omu akole ki oba babiri bakole ki bayingire ne kyamaani w'ekyalo kino ekinaabula kyonna tuli wiringa ekikola ki okukisasula abantu beekumuludde ku kyalo batebannajja abantu b'ebyalo bamanyi bava mu nnimiro osobola olwala ne bagaana okukuŋŋaana naye sebe wali ebyonoonese bagaye nti waliwo omusezi be baagala abantu bajjudde bati omukazi abanga alemerera poliisi nga bw'omanyi omuntu w'amaanyi nnyo kale omuntu w'amaanyi nnyo okusinga ndowooza ku security forces ezo abantu abateekawo embeera bagagwe nnyabo tugenda kubatematema kati abantu batandise kola strike awo bakubye obubuzibuzi obwali waka biki kokokoko obwo batandise bawamba akutaako katwala kutwala uwe ati mwete bibawoomera mwagala bantu akutaako kakatutte atambuze batandise n'okwagala obakuba omukazi okufa kuyinza okukola ki kujja nga yeegumya ggulawo olwayingira muli muganda okutekutamu ng'ekirimuli kiki totutiisa naawe yogera
mwali mu mutwe ng'ennyama eri muli baapaake ebisambi bino mwali muko ku mirambo egiri gibatannatematema baali bagitemyetemye naye nze mu kuteebereza okwange balabika baali balina bye bagenda oweerezaako kuba tusobola tematema kintu watolina gwogenda oweereza anti bakaza ne bateeka mu bigundi waggulu ebikaza bino ennyama ebikuuma ennyama twateka ky'abantu bagenda osanga biri muli abuuza abantu mwabajjawa omukazi olwo bimuweddeko atandika okufumba ebintu bba wange be bagenda ne baleeta kyokka omwana yagaye ne maama yakola ki yaleeta ne maama agenda mukazi atandise okuwaayo bbaawe wakiba kapo yonna egenda okukola ki okuyiga omukazi alaayika owaayo bbaawe ndowooza omusajja engeri gy'ataakola ki gy'ataaliwo agamba mwabajjawa mukazi era abuzaabuza bamugamba nedda nno kati we bituuse ogeragera ku poliisi mpaka boolikola ki bonaayogera ebintu ebyo ogende ne mu kkooti onnyonnyole okusaana ebitundu by'abantu bano gye wabikola ki tewabijja ayogera nze abantu twabajja natyole aliwo akatundu bakayita natyole eyo netwabajja natyole omusajja yaffe natyole netugenda gye twamujja bamubuuza ewaani nti omusajja baali bamuyita gundi batandika kukola awo nteekateekezaayo muntu oyo okumupangapanga kumuziika biki era baali balidde naye era bw'omanya akalombolombo ate baba nakusuulayo kuno ku nsi omuntu afa mpoziko bayindi bempulira abookya naye ffe ino tubimanyi omuntu bw'afa tumukola ki tumuziika era poliisi yakwatakwata awo abatuuze bagize basonzesonza akasente awo abaddayo baziika gwe mwana wa Katonda ali eyo bakama bafa batuma wano era Bonchate Foundation tuli mu kuzimba ssomero ka Mmengo essomero ly'obwana buno bwe tujja ku nguudo obwana bukateeyamba obwana bw'abannamwandu obwana bumulekwa bambi obwana ensi bwenyiganyiga tukoyo okulaba omulembe sitaani gwanyiganyiga n'agutyoba olwo nno n'agukamulamu buli mubisi tukoyo okugulaba ate nga nze nzikiriza nti nze naawe tuli bannabbi ba mulembe gwaffe nze naawe fe balina okukyusa buli kitwagala kulaba tuli mu kuzimba ssomero ne basabye bukadde 840 okusereka lituuse corporate gwalina kyonna ky'olinawo tukozesa art and craft okubeezawo obuweereza buno akasente ako kootuwanga otuwadde ekifaananyi kikusiigire ketukozesa okugulamu amabaati seminti n'amabulooka ng'era bulijjo kale tuweeyo akalimu oyagala siga mwagalwawo oyagala siga maama wo oyagala siga mwana wo ina kifaananyi kya mbaga kyakwanjula kujjukira ina kifaananyi kya kijjukizo kituwe olwo akasente ketujjamu twakozesa okumaliriza essomero lino obwana bwa Katonda busome waliwo n'agamba nti nze sina nnyo kifaananyi n'ekimu kyange eky'ekkumi ekyensi sigamba ekya Kristo tukikwatako ekya Katonda olina kiwa mu kyakikola mirimu gye ekyensi gwakiyina agamba nti naye emitwalo gyange 5 kanga bawe bagulemu seminti bagula amabaati naye akakadde kange kamuba nzisobola zonna kanzibawe omulimu gutambule gugwe obwana busome essomero liggulwewo naawe osobola okukikola Katonda ajja kuwa omukisa tulina ne scholarship identity akadde kamu n'ekitundu embeera eyo twagiteekawo kwanguyiza mulimu guno oba kwanguya mulimu guno twagala mamemba 30 fula omwana wo memba top member bamemba 30 bafunamu muki omwana wo bafuuka member wa Bonchate Foundation tumusomesa okuva mu primary 1 paka mu P7 era scholarship identity neggwako nga omwana weze emyaka 18 bw'amala P7 kangeze nti alina emyaka 13 tumusomesa ba ku myaka 18 ebyemikono extra wadde ng'era ne mu P1 okuva mu P1 paka mu P7 era asoma bw'asoma ebyemikono olwo nno ne tukuddiza omwana wo nga si awedde emirimu abaana bana bagenda kuba mu kisulo gwe naawe ali eyo emitala w'amayanja omwana wakutawaanya musasuli akadde kamu n'ekitundu omwana agenda kuba mu kisulo mundabire ekyasinza okuba ekika ekyawaggulu ekyo kiveeko ffe tumulabirire gwana amanya ky'onaatuwa muve mu kubuzaabuzibwa waliwo n'abagamba nti kati omwana wo ku luguudo ate omugye ku luguudo omugatte n'abaffe nedda wo ku luguudo asooka mu rehabilitation center okumala emyezi 6 olwo ntugenda okumuggyayo muteeka mu general population ng'omwana
mubangufu ekitenkanike era ng'ateredde ddala. Waliwo n'abagamba nti kakadde kamu osobola osomesa omwana emyaka 7 muve ku batiitiizi temubawuliriza. Katonda waffe mugazi era ebyo bye byakola. Kale owaayi bamututte kakati abasazi bano batwala poliisi gye bajja omulambo. Bannannyini mulambo bayogera kuba baali batya okutuukayo ne bakubira bannannyini mulambo. Owaaye mubiru bamulya dda kivumbi gondi gwe mwaziika tuli eno waliyo strike abantu bagize wano era kizuuliddwa nti ali gundi yali yamugjayo kannange umufuula enva sokoleke. Engeri gye bajjamu emirambo mu ntaana ate mbu entaana tezigwamu walabeko ku ntaana gye basokoddemu omulambo bwe befaanana. sifunanga chance etuukawo physically. Olabye be balidde na balya. Musajja gwe wakalaba noga nti ndabye abasezi bangi naye ono yanneewuunyisa. Oyo ow'omukikajjo pozi yakola kyoyo yaleeta omufuna agaana omulya. Omufuna ajeema n'agamba togenda kukola ki kundya nze siriibwa nina kuvunda nafa kuziikibwa sikundya. Oyo yakumalako ebyewungula oyo oyo etwetwana abantu aba bakajjayo ku bwalo bwalobwo mu kikajjo weno Maddox Sematimba gye yakulira Kiryannongo Ntunda. Kakati abantu abajjayo bana abapya tebafunamu okutaataaganyizibwa abantu okujja ku njiji zaabwe okubalyanga balamu. Kuba oli mupya tomanyi abasezi ate munaayo oba osenze oba asibye omutima ozze ku kyalo okubeerako. Oluusi gy'oba ovudde ate era biba bibadde bibi. Oluusi nga abantu embeera gye bakuyisaamu malogologo biki nogaaka ngende mu mawanga kati kiringa abava kuno ne bagenda e Saudi. Oli n'owulira oli yadda mu Amerika gy'abeera. Alowooza tebawulira nti mu Amerika waliyo ebikolwa ebitali bituufu. Naye era oli asiba omutima n'agamba ngenda kukola ki? Ngende mu Amerika mbeera eyo kuno biganye bampisa bubi. Naye ate era naye waliyo abakozi b'ebiki b'ebikolobero kuba omuntu abeerawo mpulira eyo n'obubundu ogenda ne ku dduuka n'akasente kono okakola ki n'okagula ebintu bino. Naye olaba era abantu basiba omutima n'agamba nkoze ki ngenze nsenze eyo. Kati n'okwo abasengako basiba omutima naye era abasengako si bangi nnyo. Abasingako baako badda balya. Era nze we nakulira ali muto ng'obutawuni obumu weebuli. Era nga bwe nali nga ndi muto kati saa ya leero nina emyaka 21. Naye era nga bwe nali nga ndi muto obwo obutawuni bwe bukyali nakati. Omanyi lwaki? Abantu batyako. Osobola ogende omanyi nti bali abantu. Osobola ogende omanyi nti gundi okutta takulinamu buzibu. Simba wakati ku kyalo kuno balya ku bantu abalamu. Waliwo scenario gye wali owuliddeko oba embeera yonna ng'oli babadde bamukutte nga Kagabi lwampaka jantu getukulye. Ate omulema era bakwata mukwati. Omulema amunyumiriza. Omulema bakwata mukwati. Tuludde okulya. Bagenoonya Maama Gundi nga yabuze. Omulema oyo gwawulirako yekka. Omulema mpoziko era waliwo bwe nali nga ndi muto omusajja yakolako ewaffe. Ndowooza naye n'emyaka gyali nga 9. Mupakasi 9 ku 10. Yali mupakasi. Yajja wakakuba bulooka. Naye omusajja oli banaye abakozi b'ebikolobero. Era mwegenderezenga nnyo bannanga abandaba oba abatulaba. Wegendeza nnyo omuntu ajja ewuwo n'asaba omulimu nga kuliko obukwakkulizo. Musajja bwe yajja ewaka yaga nze njagala kukola njagala onfunira omulimu. Naye njagala akolera eyo mmanga ffe tulina ettaka ddene. Tulina ettaka ddene era ekali muyikanga 1,500. Entwetwe. Taata wange musajja yali musajja mugagga. Ntwetwe. Naye olaba naddukayo nzije mu mawanga. Nakitabusa.
yika buli yika bagigula emitwalo 2 balabikeeyo buli omu atya nedda afuna ekyetaago kyange taka lyali taka lya beeyi ani agula mu basezi nze ninayo yika 8 ze bampa era buli yika bagigula ndowooza miliyoni nga 7 kitundu buli yika entwetwe okugya ddala mu senta abantu baliyo baagala kugula ttaka gwe mwana wa Katonda ali ayagala okugula ettaka wabwano yika 7 ziri ntwetwe buli yika ya bukadde yika mekazi olina antukuba yika 8 yika 8 buli yika ya bukadde 7 tekuli buloka ampeyo 7 kitundu tekuli buloka otuukira ddala kunanyini wali alitunda naye ntwetwe tetugulane ettaka noga nti mwambuusa gwe omusajja olwasaba omulimu naga mzee yali ayagala kuzimba nnyumba buyumba bw'abapangisa mutawoni kansi entwetwe naga mzee bwoba oyagala kukubira bloka sigala zikubira ku kkubo ngenda zikubira eri wansi ku kisenyi yali ayagala amazzi omusajja baŋŋambye ate ayagala ku kisenyi wali bbumba liri kumpi omusajja abamutwala ku kisenyi atema ttaka akafulumya bloka wayita ndowooza ennaku zaalinga 5 tubajja banoonya waliwo omusajja gwe tunoonya musajja muwanvu munenenene tumunoonya bambi naye batugambye ali wano omusajja asiiba ku kitoogo yavangayo saa 2 za kiro kujjako okwebaka emmere agiriire eyo wansi akolaki eyo kumba omusajja gye yali yava era ekyali kimunoonyesa yali yatta omwana teyali ye musezi yali mutembutemu yali musezi omwana ye yamutta kumulya mu kibumba bannange yatta omwana amulyemu kibumba kyayoya yatta nte yamutta mulya mu kibumba sajja bamunoonya paka musajja tumunoonya taata abagamba ye muzeeyi wange ali musajja w'amateeka amugamba musajja oyo mumunoonyeza ki bamuga ffe tumukola ki tumunoonya agaanidde kuno ndi mukulembeze wa kyalo ndi sub county chief taatawo ebyo byonna musobola obikola ki obiŋŋamba nze ndi mukulembeze sisobola kweka muzi wa miki wa misango bw'aba yabeewolako akasente kamwe n'adduka era nsobola omumugira n'abawo akasente kamwe tajaga nedda muzeeyi bisukako kasente naye bwe tunagamba ojja kumulabula akole ki adduke aga nedda abaana ewaffe tebasobola kuddukawo anye waffe barespectingawo nnyo naye bwe bamuzi wa misango boyi ng'olina akabunduko osobola obutavaawo dangerous aga wale wange tebasobola kuddukawo ŋŋambi yakola ki muzeeyi bwe tunagamba ojja kukola ki ojja kugamba omusajja muzeeyi kakasa nti tojjagira aga nze ni musajja mukulu ni musajja mukadde malabikidde okuba omuyaaye oba ow'olugambo kadudde ku ddoboozi ndina mukulembeze abaga omusajja yatta omwana kwaliko n'omukazi nga akaaba n'okukaaba omusajja yatta omwana wange omwana yali wa myaka 3 yamuta n'amusalamu ekibumba aliire ku muwogo yatta akaana ka myaka 3 n'akasalamu ekibumba aliire ku muwogo musezi furuku aliire ku muwogo kaana yakakwata misana abazadde baali mu nnimiro n'akasalamu ekibumba aliire ku muwogo be baneiba balaba kyekyaddako omukazi anyumiza muzeeyi amugaaya sala abaneiba bakola ki balaba baneiba be baŋŋambye oluvannyuma lw'okusanga omwana wange ng'akoze eki tali mu kibumba oli olwamusala ng'amukweka mu bitooke kati bano bajja balaba omusaayi mu lujja balitaayita akaana tebakakola ki tebakalaba nga bw'omanyi obwana obuto omuzadde akomyewo biki balitaayita akaana tebakalaba amba kiki
Omusaayi guno ate omwana tumunonya tetumukola ita mbitoke abamusanga nakalule bagesanga bamusonsese yali yamubisenako ebisanja neiba baga yamusaze wano naye ffe twalire tusobola kukuba nduulu bannange baneiba baali kukya twalire tusobola kukuba nduulu kubanga omusajja oyo engeri gye yakanuddemu amaaso ng'asobola n'okukutema baneiba balimba agamba kakati nze ndi mukulembeze nze ng'akuba simu ku CPS Kiboga abaweereza polisi y'entwetwe awo eggwayo era muzeeyi wange yagisaba negisaba polisi awo bo baali bamuwulirizaamu nnyo nga bajja sajja ali mu kuba amabulooka ge sajja ali eri mu bulooka n'ekibumba yakisibakokko kiri abasirikale nga bwomanyi basyayidi abamu bagira mu ngoye za bulijjo babosman basekulamuza amabulooka baze ku bulooka omusajja akuba bulungi bulooka ono njagala kunguza ku bulooka biki amutuukirira bulungi bamuvumbagatanya bamulaba talina kisi kimuli kumpi amukwata jeeka eruma amuteseeko empingu awo amugaa kakati ogenda kutubuulira watta omwana n'omulyamu ekibumba wafuuka omusajja nga yeegaana nze okutta omwana tatikirawa nze natta omwana nze omuzadde nattawo omwana sebo lino teweekaza watta omwana sirikale bamukubyemu ama omwana ngajja abakazi mbamanyi ku baana omusirwayo amulumba ayagala mutagula abantu bataasizaawo ayagala mutagula ndowooza lw'obusungu obungi omukazi yazirika kuba alaba omutemu yasaze omwana we ali awo obwongo bumuwa ebyokukola bingi bamugwe mu mulago bamukola eki poliisi akutte omusajja bamututte entwetwe kwako kapoliisi bamuzeeke baasaba awo kapoliisi station bamutuusiza entwetwe omusajja agaanye era sittanga ku muntu abasirikale abo naddala abasirikale b'omu byalo basajja batemu nnyo ate nawe bakwata omusajja ene Kampala siranga we musibe gwe basiba ne bakuba nga abakuba ensolo bakwata omusajja balina obuuma awo bamusiba kuli emikono bebati n'ebigere eno bebati bakuba omusajja kibooko muganda wange yogera kitambo ki bakuba omusajja kibooko yogera omanyi okwogera ne gwe walyango kyalina emyaka 15 nze nalya kivumbi twagenda nga kyabeera mu bazadde netulya fiishi twagenda tukola betuti tulya ddaliyo twagenda netulya bitone bonna aboogedde embooko esusse kabina kafeenya abasajja bakalakata omusajja kibooko bamuvuze bamugye ku yentwetwe bagaye wano ono omusajja tumugyewo kuba polisi yentwetwe engeri zo police station zinga zakatandika ebyo obumanyi obuguzi buba bungi biki kwegana ne bwejja n'etaano omuntu yakoze omusango munene basobola omukola ki oli asaze mwana olulimi enguzi yeetaano oli amuta abapoliisi babikola bamu bali serious nnyo ne Kampala bali serious naye mu byalo yase Kampala bali serious kubanga ababosi bayitaayitamu oba okyali awo nga DPC ayitamu akubuuza nako agundi gwe kiki babayisa batya polisi ze Kampala n'abasibe babafumbira ku polisi mu byalo ani agikuwa njalayo bamutuusiza ekiboga afeenya kakati wavaawa sajja ayogera nava nkooko ntwetwe nkoko olirayo nkooko nakiri ntwetwe Kakumiro district etuliranya mba prime minister we yasomera ya nava nkoko era n'enkoko navayo nga ndi muli nalyayo nalya abantu
era ekyanziruse enkoko kulya baki bantu kulya bantu ngamba maze ku kyalo gamba abasirikale baga kino ekisajja bwe tukita jaba tukoze ensobi tujaba tukoze ensobi y'amaanyi nene kati ono tumukolere ki tumuleke abantu bagere bamweko abasajja bakalakata omusajja kiboko naye nkakasa ndabika mu kutebereza kwange musajja alabika yafa babana ne bamuta ate maddanga yasala alabika yafa ku poliisi eje bamutwala ziri kiboko ali tosoawona mbawona bakuba omubbi n'agwawo ne mumutulako n'obuguni nga mumanya afudde mumusanga ntya mu tawuni ng'afuuwa bbiya anti ba ababbi obalaba ababbi balina eddagala lyabwe lye babasala gwe bakusala akadagalako nali muyina anko wange kitange omuto omanyi famire zirina abantu abangi zibeeramu buli muze tusobola mu famire nga y'abantu 10 nga temuyinaamu mubbi kisoboka gwe mwana wa Katonda ali eyo programu ene badde kutuusibwako AK Fashions awo ku Nabukeera ali Haji Karim atuuse engoye mu buli kika oyagala jampa oyagala nkofiira oyagala t-shirt oyagala jean menye kindeke buli kyakwambala kyonna genda ku AK Fashions awo ku Nabukeera okwambala okujoga okufuula okwangu oyagala genda kwanjira mitala wa mayanja oyagala ove wano ogende mitala wa mayanja ate bakubuuze nti goli musama waawa nenge ekituufu ova mu Uganda genda ku AK Fashions buli kikumba kyonna kyomanyi wekitandikira basuubuza era batunda kamukamu kale gogamba otya nti ensi y'okwambala ogiyinamu ekitundu nga tomanyi dduuka eryo bwe liri semaduuka nga tomanyi waali nga tomanyi ali Haji Karim genda ku TikTok AK Fashions kwebali okebere ku stroke zaabwe okebere ku bye bayina weerogoze namba za simu zibaako buli kadde gwe koonako bukonyi bowe bali okwanukula customer mukama waabwe era ndowooza ebbanga ddene bakakasizza ensi Uganda n'ensi ezeetooloddewo nti be bannantameggwa mu kutunda engoye tugenda komawo n'emboozi nga zino kulabula n'ensi yange mweraba